katonda wali wateese ate ategatteko okubuweereza katonda bassebo era ne banyabo twagala okubategeeza mu butongole kino lwe lukiiko lwaffe katonda lwatuwadde ng'ayitamu mmwe abantu era muzikiriza nti muli bamativu n'abantu abalondeddwa beewaabo mukama waffe yotutukire mu mugano insaba era nga negayirira nga tukaka omubulizi ng'akulembe wamu n'omukubiriza mbegayirira basebo ne banyabo mukkirize abantu bakakole omulimu ogwamwe era tweyama nti ekinaasaba kyonna kino tuli mu maaso ga katonda kitegeeza mulala okukiriza nnyo tuleme okunenyezebwa ekinaasaba kyonna tetunenyezebwe ng'obukiiko kubanga bano abantu batwesirise batuwadde obuvunaanyizibwa okubutuukiriza olwekyo abooluganda tubasuubiza nga mukama yemuweereza waffe tugenda kukola n'amaanyi gaffe gonna okulaba nobuweereza nabugenda mu maaso mu kanisa eno ate ne kanisa yonna ng'eyakambika ekiseera kinaatuuka tujja kubategeeza bye bagenda okukala ku nsonga nti abala enteekateeka eyo ey'okubalayisa ajja kuteekebwa naye olekabatono nnyo omukubiriza ayuka yetugatuuse olw'obukiiko bonna olulondebwa enzigi ez'emirimu emingi zitukulibwa
kyekiseera tandika okuyingira wano tuyingire wali naye nga tuyingiramu okukola nakwebaka naye nga tuyingiramu okukola ki okukola emirimu egyo gyetugenda okusangayo emyaka ena kugenda luwanvu gwaliwo buti mu 2018 era olukiiko olinga olulondebwa abalala bawandiika ebbaluwa ezeegulira abalala bakoba gye bakooyedde nga bayinza okugamba nti mu nsi naye nga gye bali ate abalala bagenda okubeera mukama waffe era bawonga ebiringa ebyo biyinza okujja gye tuli kubanga ye Katonda oluusi aleeta nga alina ensonga naye mbadde nsaba era nga mbeegayya nti okuggyako Katonda nga yayisa omukufu okuggyako ekyo naye bwe kitaabeera ekyo lwakristaayo banataddemu obusige tuyimirire tubeerewo tuwuleze Katonda waffe omwaka 2026 nga atuuse tunayimirira wano netusoma ebbasa oba ebbaluwa ng'egira ki ng'esomeka nga tubagamba nti obuweze bwe mwatukwasa tubukoze tutambudde era wano tutuuse akawa tubaddiza akati mukakwasa ate abalala temulaba nti basaanidde okwongerayo emirimu gya Mukama ekyo basebolebanya babalisaidi eno nkibasaba nga mbeegayirira kubanga obuvunaanyizibwa bwetulina Katonda wamala okuyita Bayibuli ngamba nti akusaanyiza nange nsaba nga neegayirira nze ne bannange bano Katonda asaanyiza okuyitibwa kwaffe era atuwalirire atuwa amaanyi era atukozese kubanga otadde ku minzaani era manyi mugenda kutali kugeraageranya naye gundi abadde akola bwati naye ate omutakola bwati basaba nga mbeegayirira tetufaanagana abadde mu kifo alina engeri ze n'enkola ze ate ne gwe muleese olwaleero naye alina ebyo kubanga yeeyooyo basaba nga mbeegayira kristiano okugeraageranya naye nga bwegeraageranya amazi tusaba mutusabire mutulere mutubuulirire ate era mutuwe amaanyi munaakola ebyo munaatuyinza okutambula mu buweereza buno okuva ku ddala kutuli ate okugenda ku ddala eddala maliriza n'ebigambo bino omwogezi omu munali amagezi yagamba nti atambula yekka ayinza okutuuka amangu naye ate atambula ne banne era ng'atambula yeegendereza atuuka wala kuba kutambulira awamu tunaakola ekyo nange nzikiriza kijja kutuuka wala kubanga ekyo Katonda kyatuukidde sebo omubuulizi tweyanziza nnyo tweyanzege olw'obuweereza buno kubanga obaddewo ng'omujulizi era tusaba naawe okusabire Katonda nga atuyise ate era ayinza okutukozesa n'ebikozesebwa abituwe tuligira Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo atumalirize n'oluyimba